Minisita avunaanyizibwa ku nsonga za musiga nsimbi Evelyn Anite aludde ng'agulana n'abantu abalala mu gavumenti ku bikwatagana n'okwekenneenya ekitongole kya gavumenti eky'essimu UTL. Okusukka omugwa kuno kuza okwogeza bangi mu gavumenti ebikankana era olwaleero minisita olukungaana lw'amawulire lwayise lubadde lwa kunyonnyola wa okunoonyereza ku kampani na UTL we kutuuse. The audit commenced as of Thursday and we hope that it will end soon and we'll get to know the state of affairs in our only asset, Uganda Telecom. Minisita Anite wabula ategeezezza nti wadde bino byonna bigenda mu maaso naye obulamu bwe buli mu katyabaga nga waliwo abaagala okumulisa emmere ewooma. The plan is let's take Anite out of the picture. Maybe the story will stop. But history will judge them harshly. I might die, but they will still be here. Kyokka minisita bannamawulire bamutadde ku nningannyonnyo baani abamuli obubi agaanye okuboogera. Don't you know those who have been blocking the audit? You even want me to name names. You know them. Why do you live in denial, my brother, now? Ono agamba nti mu kiseera kino waliwo n'enkiiko ezigenda mu maaso nga zikwata ku ye. In the offices of Uganda Registration Service Bureau, and they've recruited a group of young people and they're tapping my phone all the time. They're trailing me. I have already alerted the police. Sabbiiti ewedde waliwo omuntu eyavaayo n'ategeeza kalisoliso wa gavumenti nga bw'ayagala minisita Anite anoonyerezebweko ku ntambula z'abaddeko nga kigambibwa nti aliko musiga nsimbi gw'ateetera naye nga yamusanga mu ggwanga lya Mauritius era nga gw'ayagala atwale kampuni ya UTL. Bino minisita abisambaze. If the IGG must investigate me, it has to be a public hearing with the full glare of the media, and I am here ready to wait and answer any question, any query from the IGG. Nga yeesigama kwa alipoota gy'agamba nti yakitongole ekikeesa eky'omunda mu ggwanga kiiso. Anite agamba nti kati bamulwanyisa ku ky'okutaganjula ebikwatagana ku UTL bali mu kwonoona bintu bya kitongole kino. The signal so far points to possible sabotage by elements not happy with the ongoing efforts to revive Uganda Telecom. Okuva mu Juni w'omwaka guno, Minisita Anite azaawandiika amabaluwa ng'ayagala omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti anoonyereze ku ngeri b'emanya twebaze addukanya ekitongole kino mu kiseera kino gy'akikuttemu naddala ku nnyingiza n'ensasanya y'ensimbi zaakyo. Yo poliisi eganya okubako ne kyeyogera mu kiseera kino ku bikwatagana okutiisatiisa Minisita Anite nga bw'ayogedde olwaleero.